Mwebale kubanga mukyekumidde ku Projan Media era nga bulijjo tweyama okubaweereza nate nkomyewo okubatussaako amawulire agakagwawo. Bw'oba ng'obadde olina ky'okola nkusaba sambyasambyako. Ebya Museveni okusazaamu etteeka erikkiriza omuntu okweyimirirwa byandiba nga bikutte wansi ne waggulu. Oluvannyuma lwa Kanyeyihamba okumutwala mu mbuga z'amateeka nga wakanya ensonga eno ey'okuggyawo okweyimirirwa mu mbuga z'amateeka. Ono abatamutegeera bulungi y'omu ku balamuzi b'ekkooti ensukkulumu abawummula. Guno omuzigo gwennyini okusinziira ku musango gw'ataddeyo mu maaso ga kkooti etabutta mateeka. Olunaku lw'eggulo omulamuzi George Wilson Kanyeyihamba awabidde omukulembeze w'eggwanga Uganda wamu ne ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ssaako n'ekibiina ki National Resistance Movement NRM. Kino nga kye kibiina ekiri mu bufuzi obwa Uganda era nga kye kibiina ekiri mu buyinza ate nga kye kisinza ababaka mu palamenti y'eggwanga Uganda. Kino nno nga kikulemberwa Mwami Museveni Tibuhaburwa. Kyayise okutiisatiisa okukyusa etteeka ery'obutonde erya Uganda ssaako n'okwagala okuzannyira ku ssemateeka w'eggwanga Uganda. Naye ate mwana wattu njagala otegeere bulungi era oyongere kumanyako nti etteeka ly'eggwanga Uganda ligamba omukulembeze yenna ali mu buyinza tasobola kutwalibwa mu mbuga z'amateeka ng'akyali mu bukulembeze okuggyako ng'omusango ogumuvunaanibwa gwa byakulonda. Awo ne neebuuza omusango Kanyeyihamba gwe yawabidde Museveni ssaako ne ssaabawolereza wa gavumenti n'ekibiina Mwami Museveni kyakulembera ki NRM gunaagenda mu maaso yabaffe gunaabaayo. Awo wenkusabira munnaffe akyekumidde ku Projan Media weeyongereyo mu maaso n'okusubscribinga, weeyongereyo mu maaso n'okukomentinga ssaako n'okulayikinga emboozi zaffe olwo nno naffe tugende mu maaso n'okutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga.